nnyo. Mwebaze ku lw'okuyisa mu January, mwebaze ku lw'okuyisa mu February. Memories weziryojjukira bye wayitamu. Mwebaze ku lw'okuyisa mu March, mwebaze ku lw'okuyisa mu April, mwebaze ku lw'okuyisa mu May, mwebaze ku lw'okuyisa mu mwezi ogwa June, mwebaze Mukama olw'okuyisa mwezi ogwa June, mwebaze Mukama olw'okuyisa mwezi ogwa August, ogwa July, ogwa August, ogwa September, October, November, December olwaliro ziri 29, ebulayo ennaku 2 z'okwa omwaka gugweko. Okubira engalo ez'awaggulu akumazaako omwaka. Webale Mukama, tukwebaziza Mukama olw'okutuwa ekisa okukuŋŋaanira bukuba n'okwebaza. Amiina. Buli omu atuuleko wansi. Nsanyuse nnyo Profesa, bwe njogera Profesa, baprofesa abali wano nga bonna balinda Profesa ani. Naye kaakano tuli bagenyi ba Profesa Gilbert Bukenya. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege okutwaliriza wano ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. Tweyanziza nnyo, twebaza Mukama olw'emyaka gy'akuwadde, ate n'olw'omutima ogw'okwebaza Katonda mu maaso g'ekibiina ekinene. Abantu basinza Katonda mu nkukutu basobole okusanyusa ensi. Waliwo omusajja eyalina ebitiibwa bamuyita Nicodemus, ali mu Yokaana essula 3. Bayibuli emwogerako nti ye najja kiro. Yali musajja mukulembeze mu Bafalisaayo era nga mukulembeze mu Bayudaaya. Nicodemus was a ruler both in the Pharisees and in the Jews. But he feared to come in the broad daylight to see Jesus. He waited to come in the night. Naye Katonda ku bitibwa byonna byakutuusizaako, gwe bw'obanga ovaayo misana n'oga nti abadde Katonda. Ekyo tukyebalize Mukama. Nicodemus yajja n'agamba Yesu nti n'abatajja misana nga n'ekiro tebazze, bakkiriza nti tewali ayinza kukola by'okola okujjako nga Katonda ali naye. Era ye n'asaba ayagala Yesu amutaasa nti yalina bwavu, yali tabuliddwa mirimu, nga tabuliddwa bugagga, naye ng'agamba Yesu alina ekyenjawulo. N'asaba Yesu amuyambe, amubuulire engeri gy'ayinza okusikira obwakabaka bwa Katonda. Yesu n'amugamba nti tekiyinzika okulaba obwakabaka bwa Katonda bw'otazaalibwa mulundi gwa kubiri. Yokaana essula 3 okuva ku lusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omunaana walambulula bulungi okuzaalibwa okwokubiri kwe kutya. Omuntu omukulu nga Profesa Gilbert Bukenya eyaliko Vice President wa Uganda, senior citizen, ayinza okudda mu lubuto lwa maama, ate nga ne maama Mukama yamuyita dda. Kati olwo Profesa asigazawo kakisa ki okuzaalibwa omulundi ogwokubiri nga ne maama taliiwo? Yesu n'amugamba kyangu nnyo, teweetaaga kudda mu lubuto lwa maama wo, okkiriza bukkiriza n'ozaalibwa mu mazzi ne mu mwoyo. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kyangu nnyo. Profesa Gilbert Bukenya, weetaagayo ekigambo ekirala kimu bwe sikikugamba olwaleero mu bamulya z'amaanyi okwatula Yesu Kristo mu lujjudde lw'ekibiina ekinene n'obagamba nti nze nzaaliddwa omulundi ogwokubiri. I am now born
again. In the first time, in the first place, your birth, you didn't make a decision. Naye Mukama atuwa omukisa second birth ffe tusalawo. Era otambula ng'okkiriza Yesu ng'ozaalidde omulundi ogwokubiri ate wano tuli ku mazzi wennyini we tukunyikira ne tukubatiza. Amannya tetugakyusa. Osigala oli Gilbert Bukenya born again. Weebala okussaamu ekitiibwa obulokozi. Kubanga ndabye nga abasumba b'abalokole be babadde wano mu bungi. Weebale okutussaamu ekitiibwa. Weebale okwagala Mukama waffe Yesu. Ffe buli atussaamu ekitiibwa tumanya takikoze ku lwaffe. Akikoze ku lw'oyo eyatutuma. Atwaniriza, atusembeza, aba akikoze ku lw'oyo eyatutuma. Era nzikiriza tusobola okuba nga twetulaga mu maaso ga kibiina kinene naye tosobola kutuyita nga tuli mukwano gwa Yesu. Mumukubireko engalo ez'amaanyi mukwano gwa Yesu. Oweereza gavumenti, oweereza Katonda wo, ate kati otandise okuweereza Yesu mu maanyi. Kubanga okutuyita ne tubeera wano oli mu kubulira njiri. Obulidde enjiri ey'ebikolwa nti abantu bonna ab'emyaka gyo. Obulidde enjiri ey'ebikolwa nti abantu bonna ab'emyaka gyo balina okwebaza Mukama mu lujjudde. Olunaku lwe wayingira mu lubuto waliwo abalala abayingiramu ne bavaamu. Olunaku lwe wazaalibwa muleeba waliwo abalala abazaalibwa ne batatuuka waka. Bwe kityo wagenda mu primary waliwo abagenda mu primary ne batagimalaako baafa. Secondary bwe kityo. Okusoma okutuuka w'otuuse. Struggles z'obaddemu abafudde babadde bangi. N'olwekyo kya nsonga nnyo kye wakoze era kikuweesa emyaka emirala olw'okusiima Katonda. Nze ndi musajja munnabuddu era sisobola kwogera ne mmaliriza nga sigambye nti ewaffe Masaka. Naye ewaffe Masaka bagamba nti weebale amala ebintu. Tosobola kwebaza muntu n'atakwongera. Obanga abantu baba n'ekirowoozo ekyongeza omuntu abeebazizza naye ate Katonda taakwongere. Akwongere Mukama. Akwongerera. Tumukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Tusanyukireko Professor Gilbert Bukenya. Weebale tukuŋŋaanya Bayibuli yetugamba mu Zabbuli ey'ekikumi nti weebazenga Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri munda yange. Weebazenga Mukama kubanga asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu. N'awonya n'endwadde zo zonna. Obuvubuka bwo n'abuzza bujja ng'empungu. God is able to renew your strength as a youth. Amaanyi go ne gadda bujja n'obanga empungu. Zabbuli 13. So olwaleero Mukama agenda kwongera emyaka. Olwaleero Mukama agenda kwongera amaanyi akuze bujja. Ffenna twasobya kyekyaleeta Yesu. Naye Bayibuli yetugambye nti asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu. N'awonya n'endwadde zo zonna. Tebabeera basawo be batuwonya. Katonda akutunula n'agamba kamusonyiwe ebikolwa byo byonna muwonye n'endwadde ze zonna addeyo eka. Weebale okutukuŋŋaanya abalwalako ku COVID ne tuwona. Nange nalwala COVID mu 2011 mu mwezi gw'omukaaga. 2021 rather 2021 katono gunnemu okutuusa mu mwezi gwa July. Nali mulwadde ngenda okulira Professor Simeon Kayuwa mukadde wange nga mulwadde ngenda okulira nti naawe oli mulwadde ate kati awo ne batandika okulekerawo okwogera abalwadde nga buli kaseera bagamba gundi afudde. Ekyavaamu n'okufa ne bakuvaako nga babika mu mbika ya kiyayi akitadde. Gundi akitadde.
negune yakitadde naye ffene twakita kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Weebale Yesu tuyamba tetwakita ate naawe n'ototuta atwongere emyaka. Sina bigambo bingi byakwogera naye okujjako okusaba nti kkiriza Yesu ku level eddako. Ekirungi oli musomesa, oli musawo, omanyi kye bayita stages. Olina stage gy'oliko mu Yesu, tugyebaliza Katonda. Weetaaga stage esembayo otwale Yesu obere nga oli born again. Amazaalibwa ago gali ge tubala mu March kwogenda okuwereza emyaka 73. Ate kati Katonda akuwe birthday ndala otandika okubala nti nazaalibwa omulundi ogwokubiri okuva ku nnaku z'omwezi olwaliro kisoboka 29. Ntwala omukisa guno okukwaniriza mukadde wange ojjo yatule nti you are now born again. Tutandika olwaliro okubala amazaalibwa ago buto. Tekibeera kyakukaka, bwe kiba kyakulowoozaako nze wendi nja kudda, naye ate bwe kiba nga tekyetaaga kulowoozaako nze wendi wano kati okukwatuza. Tubale nti Profesa yazaalibwa omulundi ogwokubiri nga 29 Desemba 2022 bwe yali ategese okwebaza Katonda n'asalawo n'okuzaalibwa addemu azaalibwe. Akyakola consultation badokita tebaprofesa tebapapa. Kansubire nti abakwetoolodde bagenda kuganizaalibwa leero sinkya. Akyalina kyakusomesa Profesa Simeon Kayuba. Amasomo jaga musomesa luvannyuma ffe mwatwatuza ne tusoma luvannyuma. Tunasoma oluvannyuma. Haleluya. Tugenda kuba n'okusaba ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba. Ensonga lwaki kisobodde kuyoola House of Prayer giyiwa wano. Abaana bangi bali mu rehearsals. Lukuŋŋaana luba lw'amaanyi nnyo lwa nsi yonna lwa mukaaga luno. So twandize ttiimu nnene ne tukuyimbiramu naye okwebaza kyemmanyi ojja kutegekayo okulala okutujje tuyimbe ffenna. Naye nze nali neekomiitinga nti nja kujja era nkituukiriza n'enzija tucelebratingire wamu. Yeebale Mukama yakuwonya COVID, yakuwonya ebisigadde n'ebisigadde byonna Mukama abikuwonyeze ddala mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Akuwonya ebizibu, akuwonya amabanja, akuwonya obwavu. Sebo twena gwogamba twena ssente naye ffe twakkiriza dda nti ssente ziyinza okuba nga omuwendo gw'oyagala teguliiwo. Katonda akutuweere ku ssente mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Tuyimuke tusabe mbe nga nfundikira ebigambo bino. Nga 31 Desemba tuli ku Canaan Land we tugenda okuŋŋaanira tumalewo essaawa 24. Tugenda kujja mu kifo kimu tujje mu mwaka gwa 2020 tuve mu mwaka gwa 2023. Era ne wa Profesa Simeon Kayuwa tuli live ku mpewo. Ne wa Profesa Simeon Kayuwa wagenda kubeerawo okusaba era nako kwa ssaawa 24. Ensi yonna egenda kubeeramu okusaba. Nkubiriza abatulaba n'abatuwuliriza togamba nti ku Canaan Land nga wala genda wakuliraanye ogende weebaze Katonda. Si buli omuntu atuusizza olunaku luno ate si buli omuntu agenda kumalako omwaka. Katonda bw'akuyamba n'ogumalako noonya awali abasanyuka nga beebaza Katonda omwebaze ate oyingire mu gujja nga weeteeseteese. Ffe tukkiririza mu vision era Profesa Kayuwa era n'ajja kusabira abalina vision. Profesa Gilbert Mukenya nkwegayiridde leka kulaba ng'emyaka gye gigenda nzize nga nkulaba ku TV mbadde nkuwulira nga nzija twagiteeka ku kasimu kange obadde oyogera ngoga nti akati ne bwe ngenda mmaze okwebaza nedda ssebo wandiika ebintu ebikutuuza emyaka nga 12. Musa yamala emyaka 12 tokyapangisa tirandiro lyanakukanga omutima.
lwaki obuufa emmere weeri emyaka gyo emmere ojja kulya ku oganiki ogirina gy'olimye ate emmere mweri mu Uganda. Mukama yatuwa Uganda kirabo ekiva eri Katonda. So wandiika vision yo, wandiika okwolesebwako k'abakuuku essuula 2 olunyiri lwa 2. Habakkuk chapter 2:2. Toyinza zeerabira ezo. Habakkuk 2:2. Bayibuli egamba nti wandiika okwolesebwako okwole bulungi. Kaakati akusoma amadduka embiro. Okudduka okwo kwa mirundi 2. Abamu badduka kubanga batidde ky'owandiise kinene. Abalala badduka nga bagamba kanoonye kyengattako, noonye ttafaali kubanga ekintu ekyajja kimaliriza ndiba muswavu bw'ali bakimaliriza nga si kibaddeemu. So wandiika okwolesebwako ffe tugenda kwaniriza abantu abalina vision book era mu kaseera bwe tuyingira 6 nga tulaga Katonda purpose of living in 2023. Toteekwa kuyingira mu mwaka nga tolaga ky'ogenda gukolamu. Abatalina kye bagenda gukolamu era obalaba babeera waggulu ku taxi nga talina we yeekutte, abatudde mu ddirisa lya taxi baba badduka emisinde era bugenda okukya nga ye yagenze n'omwaka gwe yabadde alowooza nti mubi. Basebo ne bannyabo tewabeerayo omwaka mubi, obwongo bwe buba butakweyimiridde. Buli mwaka gwe weetegekedde tobulwa ky'ovaamu nakyo, ne bwe ziba tezifudde nga bwe bagamba era ovaamu n'olusogo. So yingira mu mwaka ng'olina by'osuubira okukola January paka December, nabazeebazeemu omwaka nga ndaba okujja gugenda kubeera mutono. Bandituwadde emyezi 16 naye kijja kuba 12. Planningire 12 at least obeere nga olina ky'ogoberera quarterly, every quarter obeeko kyoga kino kye naabantuuseeko. Tuyimuse emikono tusabe Katonda. Katonda ffe omulungi, ababaddewo abasinga obungi bakoze gwa kwebaza. Nange era neegatta ku maloboozi gaabwe okukwebaza. Nga Zabbuli 13 bw'egamba. Etugamba okwebaza erinnya lyo n'omutima gwaffe n'emmeeme yaffe. Kubanga otusonyiwa ebikolwa byaffe n'ebitali bya butuukirivu ntuwonya n'endwadde zaffe. N'ozza bujja amaanyi gaffe. Olunaku luno lwategekeddwa Profesa Gilbert Bukenya. Tukwegayiridde wulira okwebaza kwe, ate owulire n'essaala ze ez'obuwangaazi, ate owulire n'ezaffe ze tumusabidde ez'obuwangaazi. Nsaba Katonda amwongere obulamu, amagezi agalina, ebitabo abirina, experience agirina. Tulina living archive. Tukwegayiridde ebintu byonna ebimulimu tandika okubi emputinga ng'obiwa abantu babikozese, emputinga ng'obiwa abantu babikozese. Olunaku bwe lituuka nga bwezezza emyaka nga 12 nga tusa okuva mu nsi, ajja ewuwo nga mukalu nga talina kyasigaza mu ye, tewaliwo omugaso gwa kudda nabyo. Mukozese through experience gy'ayiseemu and the books that he has read. Omukwano gwe leero aguzizza bujja naawe, akwebazizza ng'ensi yonna eraba. Tumusabira obulamu, tusabira famire ye, tusaba obulungi bw'Omukama. Abantu tebavanga waali. Environment leero ebadde ennungi nnyo ng'abantu bali waali. Tusabira ekifo kino we tuli ekya Katomi Resort Beach okirabisa omukisa. Ebere bizinesi evaamu ssente. Abantu abalungi be baba bajja eno bokka, ababi tebajjanga wano. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, abalungi bw'oba oleeta eno beeyagalire wano ku lubalama lw'ennyanja, balye ku kyennyanja, babafumbire emmere, basasule emmere z'ebisenge mwe basuze. Omusajja ono wamuwa amagezi n'ategeeka litaamenti ye. Tusaba litaamenti ye Mukama ebale ebibala. Tusabira ekifo kino, tusabira abakozi baawo, tusaba obulamu, tusaba obukuumi obuva mu ggulu n'obwa gavumenti nabwa bulina, naye bwonna bubeerewo. Tusaba ekisa kyo Kabaka. Tusuubula ebintu nti ate kaakati muggaleewo. Oli aba yaakawaata emmere nti directive ziyise taddayo gye yalese emmere. Naye Mukama tukusaba bonna abaafiirwa naye nga tebaafa, obaddizeewo emyaka gyabwe egyaliibwa akalusejjera, enzige n'akaacaaka nga bwe wasuubiza. Abali wano n'abatali wano. 2023 ebere year of compensation and wiping all our tears. Since you are rolling away the reproach, do it for us, Father.
We give you all the praise. We give you all the glory. We give you all the honor. W'omukisa abantu bonna Mukama abakwagala mitima gyabwe n'abatakwagala nabo baagale obalokole obatuuse ku nnaku lw'obulokozi. Tusabidde ekifo kino omukisa, tusabidde buli ali mu kifo kino omukisa, tusabye Mukama tukomengawo tujjenga olw'obulungi nga profesa mulamu asobola okuba nga olwaleero atandise okwebaza nga buli mwaka ajja kwebazanga okutuuka lw'oli muyita. Ffenna tukuume, tetwagala kukuŋŋaana lwa lumbe, twagala kukuŋŋaana lwa kwebaza mu linnya erya Yesu. Tuzikubire Mukama, tusabye byonna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimo kw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaakuŋŋaaniranga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe tewali alikitoolako. Nsabye obulungi bwa Mukama eri mu bulamu bwaffe ne mayumba mwe tubeera, makubo mwe tutambulira, mu linnya lya Yesu ekisa kitulondoole. Mukama abampeera omukisa. Neeyanziza Profesa okumpa akakisa kano n'embeera omu ku bapayoniya mu kwebazaako okusoose mu bulamu okw'olujjudde. Neeyanziza nnyo. Eri abantu be era bayimbulwe bagende bamusiize Bambaka Mukama yagambye babonabona nnyo munsi y'ekizikiza baddire badoba lw'obutamanya singa bamanya ebeeyuna omulokozi nakulebika kano tebyandise. Falawo yereba nti tekizike ekyo oba kiba kibe yali Katonda wo. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 711 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.